Bannange muli eno naye mumanye ekiri mu bendo lye Buddu. Omuteeketeeka omwawulo omuboole ow'ekitiibwa bamukunya atuuyana bwe yeeyonja n'akatambaala tekakyamumala. Muyina mu katambi ogenda kubeera ng'ate nako kootabuliro omwana oluvannyuma lw'okuvaayo n'amukunya mu lujjudde lw'abantu annyonnyola obubi Kyagulanyi bw'ayina bw'agenda atunda era bw'abunya mu njiri okwetooloola ebbendobendo lyonna erya Buddu. Atunudde liralira nga talina kyakuddamu Mpuuga. Biina mu katambi mugenda kubeera ng'ate nabyo mubiraba. Walukaga Kyaddaaki akubye oluyimba olwamutumiddwa okutemaatema Uganda empya. Agitemyetemye omudigido ogwo tugenda guwomerwa mu kabanga akatali kawala okuva kati. Tuwulire engeri Walukaga gy'atemyetemye Uganda empya, okuggyako ng'onaaba wakko ku mutima, okuggyako ng'onaaba wange, okuggyako ng'onaaba na fubitizi. Akayimba gano mu butuufu ogwanye okasharinge kagende ku muntu omulala naye akongereyo katuukere ku bantu abalala. Omwagala w'abangi Kyagulanyi ayongedde okuteeka mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ku bunaakya tebuukye. Luno olukalala olw'ababaka abafulumye mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa baataddeko attention ye okwagala okubalemya okubeera nominated mu kalulu k'omwaka guno 2026. Jjukira bwe biti bwe bitandika mpola mpola, ebyaffe mubimanye enkola eyaffe wano. Tetuteera kwagala kuleeta mawulire oba oliawo gagenda kukyankalanya bwongo bw'abantu. Naye ababaka be mugenda okuwulira mu vidiyo eno oba abagenda okwewulira mu vidiyo eno mbeegayiridde mwebeereremu nga akabanga ak'okulonda tekannaba kutuuka. Mwebeereremu, tetubagaana kutambula mu bitundu byammwe nedda, wabula okwebeereramu kintu kikulu nnyo nga gye nkomye okwogera, kubanga n'omwagala bangi Kyagulanyi kitukuutira okulabika nti ate tukuuma embeera yonna. Mwami Tibahaburwa okumanya ng'ayongedde okutya, wuuno nate ayitidde mu babadde mu kibiina kya National Unity Platform ab'enjawulo okwagala okubaleeta nga ba independent nga yabavujjirira. Mwalabyeko ow'Emakindye Alan Sowanyana, ate mbadde ndi wano n'endala ne muganda wange David neŋŋamba mu butuufu ate kati kyongedde okutabuka. Eriyo n'omwami gwe nalabye eyamibwa kadi ya National Unity Platform eyayingidde akabinja ka KDF naye ng'awanda muliro eri National Unity Platform. Ekyo nno kikulaga nti National Unity Platform pati eyimiridde, pati etali ya kunyoomebwa bunyoomebwa, kubanga buli muntu yenna avaayo nga ajja independent mugenda okulaba nga byayogera bijjirayo ddala ekifaananyi kya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bulijjo byabadde atundanga eri bannayuganda. Kabonero kanene nno akalaga nti Election Management Committee eya National Unity Platform eyimiridde. Lwaki tetutandika n'akatambi k'omuteeketeeke Mpuuga kano ne ndyoka ate nkomawo n'omudigido. Bw'abanga Davis Luiz Bongoya bubi ng'akyakuumya empisa tannayogera pulezidenti waffe kibi mu abaana Abaganda abeera ya Nakalama, lwaki mwerumaluma nga bo balugongo yabasirise kino musajja mubi gye muli Honorable wandifuuse Lopus nga Kyagulanyi si yakuwa obwaloopu. Ekirala nakwasa obuvunaanyizibwa okukulembera bannange mu Parliament nemba kulembera emyaka 2 n'ekitundu. N'owenge n'owettima akkiriza nti obuvunaanyizibwa bwange ndabutuukiriza bulungi. Ndoza y'ensonga ensi yategeera leader opposition akola ki mu Parliament, ataagoberera nga yakutandika okugoberera obanga bakamugulira essimu, ekyo si musango gwange. Edda obulimba bwatundanga era nga kyangu nnyo okulimba omuntu nti bwe biti bwe biri nga tewaliwo social media. Naye kweno internet eyajja toyina bw'owa abantu bukakafu nga toyina proof wantu wonna nti ddala omuntu aba mubi nga gwe kyekifaananyi ky'oyagala okutunda eri general public. Robert Kyagulanyi bwe yaleeta abaami bano oba bwe bamweriraanya yabateeka waggulu era n'abawa ebifo eby'okumwanjo, abamu n'abafuula ab'ekitalo, wabula mu kufuuka ab'ekitalo beerabira nti ly'eddaala kwe baali balinnyidde ne baagala okulimementula. Kati mu kwagala omumementula eddaala kwe baalinnyira abantu bennyini Mpuuga be yagamba nti nno be yalaga Kyagulanyi leero ate
Mpuuga be yalaga Kyagulanyi bamufuukidde akayinja mu ngato. Omanyi yatugamba ye yatunda Kyagulanyi mu bendo ly'e Buddu. Naye ate gwe yatunda mu bendo eryo amufuukidde akayinja mu ngatto. N'olwekyo limu ku bintu by'olaba ebyo bagenda kubiyitamu nnyo omulundi ogutali gumu oba ebiri. Ne bwe mulaba batuuka okugulirira abantu ab'enjawulo okutandika okukyankalanya n'okuteekawo embeera etali ya bulijjo naddala kubamu ku bantu abali ku mwanjo mu pate ya National Unity Platform nga bagulirira baholigana okutandika okubakolako effujjo erya buli kika. Ebyo nno bimu ku bubonero obulaga nti ddala NUP amaanyi go gakyali waggulu ddala gwe muganda nga ali atugoberera. Tewaba omuntu yenna akulimba nti buli eyaweebwa mission ey'okuba Kyagulanyi ekigo ayina yadde olugendo lwe yatambuddeko. Kubanga ate katulaba amaanyi geeyongera bwe muba mwalabye ebyabadde Tororo ebimu ku bitundu oba oliawo bye nabadde ngamba nti abantu bandi babatono nga namungi w'omuntu bw'ati bwe yabadde. Kati gwe Munnayuganda ali atugoberera olina kukimanya bumanya nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine eryanyi alina liyitirivu. Amaanyi alina mayitirivu naye nga amaanyi geetoololedde ku mmwe abantu. Kubanga mwe abantu ba Uganda muwadde Bobi Wine amaanyi era akibagamba buli lunaku n'abagamba amaanyi gange gali mu mmwe. Mwe mugamba nti ye kiba kigenda kuba we mugamba nti nedda biba biganye. Amaanyi yagajja ku ye ng'omuntu n'agateeka eri mmwe Bannayuganda okulaba nti ate mwongera okubunya enjiri yonna okwetooloola eggwanga. Kati gwali ye atugoberera nga oli omu ku ttiimu Bwanika, oli ku ttiimu Mpuuga, oli ku ttiimu Mwamitiba Haburwa, weekaabireko kubanga we tugenda wote wagenda kubeera wangu yadde n'akatono. Gwe Munnayuganda ali atugoberera ate ategeera biki biri mu Uganda empya Bobi Wine bye yali ayogerako. Akayimba ke tugendamu kagenda kwongera okugirayo ekifaananyi ku Uganda empya omwagala bangi Kyagulanyi gye yali ayogerako. Uganda egenda okubeera mu equal opportunity. Uganda nga buli muntu yenna ali mu ggwanga alina okubaako lwakiri kafunangayo mu ggwanga lye. Omanyi waliwo amawanga g'e Bulaaya ng'omuntu ne waba takola lwakiri alya olunaku ne luyita n'akwata oluddako. Uganda we tuli leero eriyo abantu abamalako ekiro oba ennaku nga bbiri nga tebalidde ng'okulya balina ate kumala kutemula balala okufuna ekigulira magala eddiba. Oba oliawo nga balina kwenyigira mu bikolwa ebitajja ebitwaliramu n'obulamu bw'abalala okuyiggira abeewaabwe kye banaalya. Ebimu ku bintu Bobi Wine byayagala bive mu ggwanga lino. Ayagala wabeerewo equal opportunity ng'okufuna omulimu tolina kumala kubaako akumanyi mu gavumenti olyoka ogugjeyo. Nga education y'Abannayuganda nga bagiyita mbu UPE ddala UPE nga gavumenti ebayambira ddala. Tebagamba nti ate mu UPE genda atoleteyo emitwalo 10 ate emitwalo egy'ekkumi gya mpapula ate bino biki. Nga gavumenti we beetekinga over essomero webanga gavumenti yerina mitambo nga erina mitambo buli kimu kiba kirina okutambula nga gavumenti yekivujjirira. Kubanga Uganda nakugamba nti tukuŋŋaanya revenue muyitirivu ne revenue ono gyalaga n'amabanja getwola gye galaga mu butuufu amayitire gaago Manoya ne Emye. Katuveeko mu mudigido guno tuwulire Walukagga era nga bw'omumanyi enkola ye Medadi akali amagwa tamuviiridde ekaawo era n'Empuuga ow'ebitaano mu vidiyo eno tawonye ate yeeyamye tuleeterayo akayimba akalala. Yeeyamye tuleeterayo akayimba akalala. Kati ngongoba ku nkyukakyuka ontwale ku ki? Yagalagaana Uganda yayengedde era enkyukakyuka ebindabinda. Gwoba ogyagala oba togyagala oba oyagala obiwulira oba toyagala biwulira enkyukakyuka ebindabinda. Nti naawe bennyini abali mu gavumenti y'NRM balabira ddala nga tewali kiddako okuggyako Uganda okufuna omuntu agyagala era agirumirirwa agenda okugikulembera. Nabo bennyini mu mitima gyabwe bakimanyi. Kati mugenda wulira abantu bwe beggalira mu mayumba okuwulira akayimba ka Walukagga. Aba movement bagenda okweggalira mu mayumba. In fact kalabika n'entebe kayingiddeyo dda. Tugende mu katambi mumuwulire oluyimba lw'omwana ono. Iwa memento ng'okemettererwanga ow'ebitaano. Akayimba ko mbutuufu kagwana okusharinga okwongerayo. Enjiri etuuke buli wamu. N'ataategedde Uganda empya mu kayimba ka Walukagga wala yajja kutegeera ebiruubirirwa Bobi Wine byayina oba National Unity Platform byeyina eri eggwanga lino. Baganda bange yagalagaana yayimbye mu butuufu yatemyetemye Uganda empya ate n'afundikira nga yeetonda. Awo manya waliyo party 2
era mugirindirire. Enkola ya Walukagga bwete we mumulaba nga yeetonda yantabulo manya aleeta party 2 okonkluding ekyo kyaba yakatandika. Kati njagala tugende mu katambi kano naye nga tetunaba kafuna. Program eno ewagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yewe eri awo gowe naine embeera muyita etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Wakati mu intimidation, wakati mu kangibwa, wakati mu kukola effujjo ab'ebyokwerinda nga bablockinga Bobi Wine okutuuka yonna gy'aba ateekeddwa okutuuka okutalaaga eggwanga lino, tekinafuya revolution eno. Gwe Munnayuganda abadde yeeraliikiridde era abadde atidde, njagala kukuwa maanyi nti bino bye mulaba ebiri mu Uganda tebitandikidde mu Uganda yokka. Amawanga mangi ageenunudde, agejje mu nvuba. Mawanga mangi nga waliwo n'agakeenunula mu mwaka guno nga Nepal. Ng'amawanga ago abavubuka be bakulembeddemu olw'okwano lw'okwenunula. Ffe tuli bavubuka abavumu abakyali abato. Bano betulwanagana nabo oba betuli mu kwagala bave mu ggwanga lyaffe nga tebalina mbeera mbi gye bataddewo ba bloodshed yonna bakadde. Ebigendererwa byabwe n'ebiruubirirwa abaami bano boolyawo n'okufiirwa tebalina kye bakyafiirwa. Kyenva nnakunga abagagga b'omu ggwanga lino nti mmwe mufiirwa ffe abavubuka abamu ku ffe tetulina bye tulina bya bugagga nti oba kino oba kiri. N'olwekyo abagagga ba muno mwali badde muyimirira emabega w'abannankyukakyuka kubanga mmwe muyina bye mufiirwa ne mumakinga sure temali yammwe tetokomokera mu ntalo. Kuba yagalagaana Uganda bwegaana okukyuka mu mirembe ejja kukyuka ku lw'empaka. Bino abamu ku bantu bano abali ku mukutu tebaagala kubiwulira. Yagalagaana bwe bigaana mu mirembe bijja kuba bya mpaka kubanga ekiyita waggulu okitega mmanga. Akufumbireyo omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkana evvumbe. Nkiwa muntegedde. Kati katuveeko mu vidiyo eno katono nkomewo tweyongereyo. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuka Ntugenda Kulawonye. For starters, njagala mweno obere mukakamu gwe just njagala ompulirize. Naddala gwe omwana w'enkyukakyuka nkolera ekintu kimu. Kweno omukulembeze ali busy. Ogenda kuntagingirako SG yekka. Secretary waffe David Lewis Lubongoya mpulirizamu. Waliwo kinarrative ekiri mu kutambula. Waliwo n'obulimba Museveni bwali mu kutambuza. Abuyisa mu mwana wano ku TikTok obulowooza empola. Naye nga kigenda kibuna. Ne ku media houses okiraba. Nga n'akagologoosi oba ddole ya Museveni empya yakyogeddeko. Njagala tugende empola mweno. Mu kutandika kwa campaign obanga campaign tezinnatandika. Jeno Museveni okuyita mu ddole ye yatuwa plan eya campaign bwe zigenda okubeera. N'atusigira n'ekifaananyi butya campaign bwe zigenda okubeera ne bwayagala zibeere. Teweerabira. Jeno Jaden Muhoozi Kayine Rugaba mwana wa mukikomera talabanga ku nnaku naye yatuwa plan ye eyaba SF so kubanga yabagenda okuuma omukulembeze. Museveni yalina plan ne mutabani we yalina plan. Plan ya Museveni twali ba mukisa okuyita mu ddole ye empya twagifuna yaliwa yeno one. Speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people a gali. There will be no gali. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Ejovo kuulira yali plan ya General Museveni ku campaign ne bwe zigenda okutambula. Ebigambo bye yabiyisa mu ddole ye empya eya Nobati Mau. Njagala tugende empola. Mu bigambo bye vo kuulira njagala okwotingemu akagambo. Zino ze campaign ezigenda okusinga okubeera ensirifu. Omuntu agenda avuga ngokuva uwe direct mpaka jagendo campaigningira jagendo sanga abantu
tewagenda kubeera processions kyekisooka. Kyakubiri, anaagaana okusirika mu zino campaign agenda kusirisibwa. Wuliriza ebigambo bino. Akwe katabo k'omugenzi Lokech mu ngeri gye yakolamu omulimu gwe mu 2021. Lokech ajjukirwako ekintu kimu, ye November Massacre. Alaba vidiyo eno ndi wano okukakasa nti General Museveni tannasuula katabo ka Lokech. Mwennyini mwatambulira era kye yali abaze nga campaign zigenda kutandika. Ate yali akibaze akikole immediately nga ne campaign zakatandika. Yakisabika mu bigambo bya Doleeye. Njagala tugende empola mweno video. Abaana ba campaign z'omukulembeze nga atandika. Polisi yali ready n'amagye okukola kyennyini Nobert Mao yali ayogedde. Era mwakiraba nti enguudo zonna eza Collins omukulembeze bamugana okuziyitako. Naawe yafuna omukisa okuyita yali abitinga jjogo lya security obanga tewali alternative route nyangungu kusinga kweyo gye baali bamugana. Mu bufunze obulimba bano bali mu kutambuza nti tolaba tiya gasi nti campaign teziri mu bbugumu. Babutambuliza ku narrative nti security forces zezeekomyeko obutakola fujjo mu campaign. Wuliriza ebigambo bino. Soko wulire wano. Campaign ebowa. Ku campaign kye mutabeera mutiya gasi. na kusiba ku bantu empingo. Tebijja kubaawo. Oba ebyo bye bibadde bibawo obululu buswadde. Munaffe yagende nakasi. Ye Nobert Mao. Jukira mu kutandika before campaign. Yakusuubiza tewagenda beera procession kyekisooka. Omuntu agenda vuga atuuke ku campaign kyakubi. Anaagaana okusirika bagenda kumusirisa. Ye yali plan ya Museveni. Plan ya Museveni egwetwa obutaka. Y'omwami ono gwolaba mu screen. Bw'amala okukitegeera nti General Museveni anoonya event ya November eya General Cage. Yapulichinga discipline mu bantu bonna batambula nabo. Yapulichinga obedience mu group yonna gyatambula nayo. Wakati nga apulichinga message eyokubeera defiant within the guidelines of the law, yapulichinga emirembe n'obukakkamu mu baana batambula nabo. Mpulirizamu alaba akatambikano. Obulimba regime weri mu kutambuza nti mu kalulu kano tonnalabamu fujjo lya police simply because police n'amagye ne SFC yekomyeko. Don't you buy that bullshit. Tonnalaba fujjo lya police. Tonnalaba gira bange kole fujjo eriyitiridde ku group y'omukulembeze lwa nsonga ejja. Omukulembeze akyaba myaka kisaako. Kanziremu eno message ya Nobert Mao. Mao tonnalaba kutiya gasi na fujjo lwa nsonga omukulembeze abali ebigere bisatu mu maaso amanyi kye mubala. Akimanyi nti mwagalayo sigayo ku katengo nga ke mwafuna mu katabo k'omugenzi Lokech. No wonder tebakulowooza nti police tennakuba tiya gasi tennakola fujjo simply because teyagala kukola fujjo. Tebakulimba tennabikola lwa nsonga abantu beyagala okubikolako bali completely peaceful bagala mukulembeze waabwe. Kyakubiri abantu badinayinga akatengo Nobert Mao ke yali asiga mu plani y'abana abajega balowooza nti by this time round omukulembeze tagenda kubeera na support. Balowooza nti atagenda kubeera n'abantu bamwetoololerako. Balowooza mu mitwe gyabwe nti yali anafuye abantu. Era balowooza nti akatengo ke basiga nga bakwata security editor y'omukulembeze nti Edi n'abasigadde baggalire munda. Public ekiviewing nti olaba bakutte bali abetoolodde omukulembeze temumwetooloola. The public defied the nonsense etya nti wadde Edi mumuyina omukulembeze tugenda kumwekuumira. Nobert Mao olunaku lwera komawo ne excuse nti togenda laba kutiya gasi. Nobert Mao wuliriza ebigambo bino. Teweesulika ne mukamaawo. Temwekwasa. Omukulembeze waffe akyabamye mukisa gwe mukolera fujjo.
kubanga katabo ke mulimu akaloke eki empapula ezimu yaziyina temunnakola fujjo lwa nsonga ground kwe mukoledde fujjo agibammye atambula nayo mpulirizamu Nobert Mao effujjo temufayo tugenda bakkirizo dikola ng'akalulu kawedde kuba mu kaseera ako tugenda kukola effujjo erisemba ate nga liri mu mateeka anti tugenda mu protest vote Nobert Mao kano mukazanyiremu mugenda tegera ensonga lwaki nze gwengoberera kasooke dayingira politics tateekangayo kwekalakasa yadde n'ogwa waliwo agenda okugamba ate kuli okwali okusimba ebitooke ne kuli okwali mu covid mpulirizamu okwekalakasa kwali kwa United Forces of Change tekwali kwa mukulembeze wange nze gwengoberera takola bwatyo mumanyi nnyo ensonga nene lwaki akukuumye gwe munnayuganda nga takusindika mu kwekalakasa ng'ekiruubirirwa si kyakuggyako mu 7 kanziremu statement eyo mpulire bulungi ensonga nene nnyo lwaki omukulembeze wange akukuumye nga takutegekera kwekalakasa ng'ekigendererwa si kyakuggyako mu 7 oyinayo kubalolabye nga NUP erangiridde nti kuno kwekalakasa NUP ekulangiridde nga bwalabanga Black Monday simanyanga Black November simanyanga wokutuwaka olowooza mbu omukulembeze wange talina capacity eteeka kwekalakasa kikeekyo omanyi lwaki obusungu ayagadde obukuuma emyaka 5 gwayagala okumanya ensonga eyo yeno wano eno giraba tebakusiruwaza n'ogenda ogenda okulonda genda olonda akaluluko mu bungi mpulirizaamu gwalaba akatambi kano keera ku makya genda olonde Uganda Police mugenda kufuna ku kintu kye mutalabangako nga temuyina kyekikolera olaba nga bwe tubamaze amaanyi nga kampeyini zitandika bwe tugenda okugaba mala after weewaawo ebigambo ebyo muganda waffe oyo byayogedde nkiwamu biwulidde bulungi bibadde loud and clear njagala kubatwala mu lukalala lw'ababaka bano bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono embuulirire tefa yonna buli mubaka yenna nga mubaka wo obanga yakwatidde flaga ya NUP mu bitundu bino munsharingireko vidiyo eno emutuukeko lwaki mba sharingidde vidiyo eno ey'amakolo kavuma kyandinkaluubiriramu okunoonya mubaka ku mubaka okumuwa obubaka buno naate bwe buyita wano ku mukutu bujja kutuuka mangu eri abantu abo temubutwala bubi nti kabonero kakukangakanga oba intimidation nedda naye mumanyi abantu betudiringa nabo obubi bwabwe nti lwakiri bwe tubaanika nga tebannaba kutekinga step forward kubaako kye bakola ku bantu baffe bano kijja kwanguwa mu kifo ky'okutandika okutayipinga free honorable gundi lwakiri prevention eri better than cure munvugire vidiyo eno etuuke ku babaka bano bemugenda okuwulira mu vidiyo eno okwebeereramu kintu kikulu anti era baali baganda era be bagamba nti koonooweeka tokalinda ku bunattaka bano be bantu baffe bwe tutaabalabule ebintu ne bijja bigwawo bityo banaagamba ate mwamanya ne mutatugamba kati ate tuwambiddwa oba tutwaliddwa we mujjukirira okwogera nedda tetujja kunoonya buli mubaka kinnoomu wabula buno obubaka bubatuukeko mwebeereremu obubaka buno mubunvugire ababaka bano babufune tuddiŋŋane. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo nafulumiza listi y'ababaka NRM beeweredde obuteewandiisa abannuupu nga balina enkola nga ziringa 2 ze beetegese okukola mu byalo ebyesudde Kampala beetegese obbawamba bababuzeewo ennaku 3 ku 2 nga bulijjo ebitongole bya Nakyemalira bibeegaane babatenga okwewandiisa kuwedde mu babaka beetegekedde ennyo mu byalo be bano nga ne mu Kampala mwemuli asooka Kalungu East Nkerettanyi Kiruruuta omwana oyo atadde sempijja amutaddeko ekijinji ekitagambika ebigambo ebyayogeddwa Honorable Cissy Namuju bwe tweddira ogumu byamusimattuse bigenda omusimatuka amawulire genfuna ate ageyongera ku gajjo banne baamukunyiza munda mu NRM nti kiki otukoze
wabadde toyogera mishoni yaffe jenga tebagikola ki era oluvanyuma lwa Honorable Cissy Namujja okwogera ebigambo bye yayogera nga ali emulwengo nti bagenda basakolinze mu Buganda Masaka ne Luweero n'ebitundu ebimu mu Kampala banne baamunyigidde naye nga tebakyalina kyakola oluvanyuma lwa meeting eyabadde mu Arua okusalawo nti bagenda kukozesa enkola zonna abamu ku babaka balemesa okwewandiisa Nkerettanyi Kiruruuta Kalungu East nga bwe mulaba Zaake bwe yajja n'Enkerettanyi bwe yazze is a very dangerous young man muzibu nnyo abafuukidde ekizibu owookubiri Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni Emukono please be careful Namboze Bakireke Mukono municipality be careful oli ku list Walukaga Mathias wegendereze nnyo entambula zo Kiwanuka Sulaimani eyakutte tiketi y'NUP na Kifuma bo balina endowooza nti abantu nga mmwe muli banafu bajja bayiikiriza wadde abamu babatyanga Namboze Bakiwanuka mukwano gwange Goleti Namugga ow'Emawogola oli ku list Nalukoola Luyimbazi teweeribaala kye baali bakoze luli era mbasaba mmwe bemjogeddeko mukwate empapula zammwe muzookeseemu mangu kopi ezitasukka mu 2-3 muzikwase abantu abo bemwesiga so si muntu gwe bajja okuwa emitwalo 5 miliyoni 10 aweeyo ebiwandiiko byo oteekwa okubaako n'abantu baabeekyama newe mugenda okusula mwekole ki mwegenderezeewo mbaddamu Nalukoola Nkerettanyi Kiruruuta Kalungu East Abdallah Kiwanuka Namboze Sulaimani Kiwanuka Hasani Lukalidde nkuzzeemu Nalukoola kwoli Javire Masaka nkuddamu bayina abantu be batagetinze okulaba nti tebeewandiisa mu bifo ebyo nga bagamba nti abantu abo bwe bamala ne beewandiisa tetusobola bawangula mu kalulu wabula tulina kuteekawo mbeera ebalemesa okwekola ki okwewandiisa so you people you have to be careful ebyobufuzi bwe bityo bwe bikola ki bwe biba byakirwanire omusajja gwe tuli naye gwe tulwanagana naye okujja mu buyinza ayebye takyamalako olaba yatidde laale zokka kati tiimu ye eri ku kintu kimu kusiba kutta kulemesa ba NUP abakutte empapula bo balina ekirowoozo nti waiswa mufumbiro bamujja out of the gundi mu bato ye bamutadde ebbali era n'abalala basobola obbakola ekyo so mbeegayiridde Namugga ow'Emawogola mubeere careful Mathias Walukaga Busiro East wegendereze ofuuse ekizibu gye bali mubeere begendereza mu ntambula zammwe mu bye mugenda okukola eyo lisiti nagifunyeeko amannya njigasse ku yajjo kampite wano to take this opportunity to thank people of Tororo for welcoming a message of change. Thank you so much. Busia get ready today 17th tulieyo omukulu jakola ki jajja tuli mu biseera bizibu nnyo naye ababaka baffe mubeere begendereza nnyo ekirala ekyo nja kyogerako oluvannyuma ekya Honorable Muwanga Kivumbi sikiri ku kino abantu baffe mumanye ekyokukola nakyo ngenda kyogerako wano tweyanziza